Neyanzege mbavuza kabatulaba ku Soul TV wetukeredde of course embeere kyali ya kiyongobero nga bolaba ekifaananyi kiri wane mabega wange oluvannyuma lw'olunaku olw'eggulo okusaawa zabadde ziringa 12 kitundu pakutuuka kwemu amawulire ne gatandika okubanga gasaasaana olw'akatambi akarikodingidwa omu ku bavubuka ababadde balina essimu eya smartphone ng'agamba nti bannange ekiri wano emmotoka y'amafuta ekuta omuliro olw'ensi ne Uganda yonna netandika okubanga enoonyereza ekifo kino era emboze twagibalaze mawulire gaffe akusaawa 3 ez'ekiro ne kusaawa emu naye olunaku olwaliro wetukeredde era nga abantu bangi bakyali mu kiyongobero bw'oba otunuulira sayidi eno nga sinaba kubanga nkulaga sayidi eno omuliro gye gwakutte be bano abantu boolaba okuva ddala eri waggulu paka okukirira eno wansi nga bano abantu abasinga bali wano bangi bazze kunoonya abantu baabwe kubanga abamu bagamba nti tebana bakolaba ku bantu abadde bamanyi abadde bakolera wano wadde nga ate n'abamu abafiiridde mu njege eno bali malwaliro ag'enjawulo basobodde okubanga batwalirwa malwaliro nga bombo eri amagye agali wano okumpi abandi batwalirwa emulago abalala clinics ezabadde okumpi okulaba nga basobola okubanga abamu bafuna obujjanjabi n'abalala abafiiridde mu muliro guno gwavudde ku mmotoka y'amafuta eyabadde eyolekera ebitundu eby'ebombo oba aluwa n'ebitundu ebirala bwe yalemereddwa omugoba waayo ate bw'atyo nesobola okubanga eggwa wano naye okusinziira ku batuuze n'emboozi ze twakulazeeko bagamba nti dereva yabaddemu yasoose kuvaamu n'agamba abantu nti bannange musooke muve wano kubanga abantu babadde balina embeera ey'ogamba nti emmotoka y'amafuta bwegwa ate bagenda kuba beefunirako ku mafuta basendeko ku mafuta era yabagambye nti bannange ate musemberera motoka eno naye kiteeberezebwa nti abantu abamu ate babadde batandise okubanga basendako ku mafuta era motoka bwetyo bwe yabwatuse abantu abasinga ate ne balugenderamu omuliro guno abasinga balabye sayidi eya wano ku main road oba wano ku kubo wennyini naye twasobodde okubanga tutambula tujja kubanga tubalagayoko ne tugenda nga kilometers nga 6 okuva wano kutuuka eri emabega kubanga babaddewo trench era nga omuliro gwe bwasaze bwe guti ne guyita mu trench oba oyinza okuyita ng'emyalo emitonotono ne gugoberera paka eri wansi ku kasasiro kati abali mu kitundu kino ekyekigogwa bayinza okubanga bamanyiiwo era nga amaduuka ge mulaba agabadde gakolebwamu abantu abasinga bafudde ngenda kubanga nkulaga okwano katono mbabadde badde bogerako ku mukyala eyabadde ayokya kasooli wano ndowooza oba otunuulira wano wenyimiridde ne kasooli akyaliwo wadde nga yasiridde n'essigiri egyabadde ayokezawo kasooli yeekyaliwo ng'ekizibiti naye tasobodde okubanga ye ate awona n'abalala bangi abadde balinawo amaduuka gabadde wano nga babaddewo amaduuka ga hardware sako n'amaduuka g'abantu aba bulijjo abantu abadde basiikira wano chapati abantu abadde bakola bizinesi zino eza bulijjo basobodde okubanga balugendera muzabadde kusaawawo ng'emu adumira poliisi eya Kampala North Moses Wanoka yabadde wano ng'ayogerako eri bannamawulire n'ategeeza nti at least basobodde okubanga bakonfaminga abantu 10 mu kiseera ekyo kusaawa emu kubanga badde bakyagenda mu maaso n'okubanga balonda kuba ku kunoonyereza ku bantu abafiiridde mu njege eno ate ku ssaawa 3 awo ku mawulire gaffe era omwogezi wa poliisi wano mu Kampala n'ategeeza nti bakonfaminze emirambo 11 nga bagamba nti adults babadde 9 ate n'abaana 3 naye nga wetwogerera of course enamba ekyagenda mu maaso n'okubanga yeeyongera era tukyalinze okwogera okuva eri police basobole okubanga batutangaaza sofa abantu ki oba omuwendo gw'abantu abasobodde okubanga bafiira mu njege eno mbadde njagala kubanga nfunayoko ku bantu abamu kubanga abantu abasinga abakyanoonya abantu baabwe tebanaba kubanga babalaba era nga bagamba nti bali wano okulaba embeera eno boodi awo banaategeezebwa ku bantu baabwe nyabo nga kitalo munnange abantu bayidde naye ffe nze embeerako eri mmanga kansooke njogereko noono omukyala mami totubuliddeko kumanya gamanya go bakuyitaani era nga kitalo nze maama kase maama kasa embeera eno gwe wagirabye otya era wafiiriddwako ku bantu bo tubulire ku mbeera eno kiki ekikukeezeza mbadde nnoonya muwala wange ono naye mukama yanyambye yasimatuse naye ebintu byayidde yabadde tunda kinya bamanya go bakuyitaani bampita nakasinde Juliet wasimatuse otya wabaddewa nabadde nga ngenze ewambaale nga ngenze okukola emirimu gya gavumenti ejyajenga taifa nga tuli kusomesa abantu nga emisomo gy'okwekulaakulanya ng'emirimu egyo nga ngikoze nnyo mu Gombe yonna kubanga baali banonda nga nze coordinator w'eggombe ne banzijayo ne bankuza ne banteeka ku kitebe Kampala awo ku Queensway
Pan-Africa era wenkolera. Mukama wange bamuyita Simon Ot. Namba kutubuulira engeri gye wawonyemu tewafiiriddwa ku bintu. Nabaddeeyo nga ndi mu kusomesa abantu ewambaale. Waliwo Haji Katerega nanyini kizimbe kiri ekyawidde. Nankubira essimu nangamba muwala wange kiki ekiriwo. Ne mugamba simanyi nangamba ekizimbe kyonna nga kiyidde. Bankubidde essimu ne bangamba abantu bonna bafudde. Ne mugamba simanyi. Nenkwata ekkubo nenzija okutuuka wano nensanga nga abantu bonna nga bafudde betubadde tukola nabo nga bafunye obubenje nga nange ndaba nga bizinesi yange yonna eweddewo. Era essaawa zino nasasigaza kantu konna. Katonda yansimatise n'omwana wange. Baani b'omanyi abadde bakolera wano naawe abaafiiridde mu njege eno? Waliwo omukyala ng'abeera muli ng'abadde atunda ebya plumbing. Oyo nafunyeko amawulire naye sinaba kutegeera bulungi. Mbu yafiiriddemu n'abaana be. Kati abalala ne mpulira nga bafunye ebisego abadde batunda. Waliwo wa botiiki omuwala bamuyita Jamira n'omukyala omulala bamuyita Nabukeera atunda edduuka awo naye yakoseddwa ali bubi simanyi mbeera gy'alimu. Kati nina kuba nfunayo ku bantu abalala naye njagala owa kamera agenda asigala ng'abalaga ku bizimbe ebyo ne ebifo ebyakoserwa. Bw'oba otunuulira wano mu maakati njagala kubalagako eyo okuyita mu lukuubo olwo eri munda yonna ebintu mubirengera bulungi nnyo biri bweru baba basobola okuzuuminga n'abalagako ku bintu ebyo. Ebintu eri amayumba mangi agayidde ate nga n'abantu abasinga abagiridde nga bwe njogera maaso n'okubanga mbalagako ate ne ku bantu abamanyiko emboozi eno nga bwe yabadde. Omukulu amanya go bakuyitanisebo? Nze amanya gange bayita Balamu Ivan. Nange nze kunoonya muto wange yafiiridde wano sinnamulabako. Muto baadde bamuyitaani? Baadde bamuyita Matutu Saamu ng'akozesa nnyo erinnya lya Morgan. Naye kuva jjo baŋŋambye nti bamulabeko ng'ali ddala ku mmotoka ku mafuta ng'ebwatuka. Naye leero nnamulabako yadde. Ngenda just kuyambako otuneko wano mu kamera oba oli awo abantu be banaakulaba bayinza okuba nga bamulabye abali ku Soul TV abasobole okuba nga bakulaba feesiyo adeni otubuulire yabadde akola ki banga kyabadde akola mulimu ki bakutebe emboozi yabadde etya? Abadde muzimbi naye ng'abeera wano mu Kigoogwa. Naye baŋŋambye ejjo teyakoze yasiibyewo wano. Kati nategedde essaawa nga 3 nga baŋŋamba yabaddewo nga yoola amafuta naye mu kubwatuka kwennyini yabadde ddala ng'akutte ekidomola wano ku ttanka. Kali naye ekindeesawo nkujja kulabako ngeri gye munoonyaamu. Essebo abadde abeerawa? Abadde abeera wano mu Kigoogwa ng'alina n'omukyala. Essebo Sebo amanya go bakuyitaani? Namta Amos Kahwa. Waze kukola ki Sebo? Nze naze nakola mukwano gwange bamuyita Mogani n'afande bafiiridde wano muliro gwabokyeza. Kyabadde kitya? Ndowooza abadde baseena amafuta ku kimotoka. Kati emotoka ne kibwatuka ne bagiiramu. Omu afande omu bamuyita Mogani. Bo basiiridde. Nga kitalo? Kitalo nnyo. Sebo amanya go bakuyitaani? Nze Kamoga Dennis. Tata wange yafiiridde wano. Omusirikale yafiiridde wano. Yabadde akola mulimu ki? Yadde akola ki? Yawummula amagye naye ng'abadde just yawummula naye nga yabeera wano mu mbeera bwetyo ey'okweyiyayiya naye nga kitalo nnyo ddala. Kitalo abantu abali wano abasinga bazze kunoonya abantu babo. Mpoza ekirala ekikulu ekyokwogerako kuba nti amasannyalaze waliwo wano lines eza main z'oba otunuulira nti olunaku olw'eggulo aba omeme oba abakola ku kitongole ky'amasannyalaze ku masannyalaze basobodde okujja ku supiidi eyayiriiri ekiro ne basobola okuba nga basimbako zino lines eza main kubanga nazo zabadde zakoseddwa era nga n'essaawa zino wetwogerera amulaba bagenda maaso n'okubanga batereza naye kati zino lines ezawano abantu abasinga bano kola business zino entonotono ate bo saawa zino wetwogerera tebalina masannyalaze kubanga embeera ekyali ya ntisa tebasobola kubanga bagazaako kubanga ebyaguddewo abantu bangi buli omu akyayogera kiki entisa ekyali y'amaanyi nga kitalo Sebo? Abantu balinga 40 abafudde wano. Amanya go bakuyitaani Sebo? Kampita Dirisa. Dirisa enjege eno okugwawo gwe wabaddewa era abo abantu bogamba nti nga 40 obamanyi otero kiteebereza otya kibadde kitya? Okusinziira ku mirambo gye nalabye gye baatadde awo. Abo baataddewo nga 16 gye nabazeeko awo.
kale kanjogereko noono omwami sebo wasuze otya nga kitalo kitalo nnyo ssebo munnaye amannya go bakuyitaani nya bampita Semuddu Emmanuel tubulireko embeera yabadde etya emmotoka babaddewo emmotoka ezikkirira eriwo okuva eri nga zikkirira okujja eno kati obuzibu bwavudde ku mmotoka yabadde eyambuka ebuwambo kati yabadde eyambuka ebuwambo kati ono gye yeekanze we yagyekanze yawese nga ddeno mu babooda kati mukudda mu babooda kwe kujja okuwaba ababooda basole badduka kati ate mu kudduka we balabe nga emmotoka eruddewo ne badda bakole ki webale nnyo bafune amafuta kati mu kufuna ku mafuta omusajja yavuuseyo mu mmotoka amazima ye yabagambye n'abagamba bannaye emmotoka egenda kukola ki kwabika mugende eno mafuta ng'alabawo osigiri wabaddewo sigiri y'omuwala yabadde azze okukola bw'ati era emmotoka naye yabika tweyanzeege ekirala ekiriwo kwe kuba nti gano amayumba agayidde essaawa zino we twogerera nago gayinza okuba gayika kubanga mbadde ndabako ku security nga bagezaako okukoona bukonyi just ku kizimbe kubanga amatofaali gaba gaweddemu amaanyi aga seminti ebeeramu era essaawa zino tebakkiriza abantu okuyingira munda eri kubanga tewabeera seefu nti essaawa yonna ebizimbe bino ebyakuta omuliro biyinza okuyikira abantu naye ngabo abantu bakyali bangi nnyo nga bagenda maaso n'okuba nga banoonya abantu baabwe abatanaba kubanga balabika nga bw'olaba ekifaananyi ekiri wano wagenda maaso n'okuba nga atulabako ku Sol TV kanjogereko naye bano abaami oba oliawo bayinza kwongera okututangazaako ku mbeera nga bwe yabadde sebo nga kitalo sebo kitalo nnyo mukama amannya go sebo bakuyitaani manya kafeyo Shafik. Yes, Shafik. Embeera yabadde etya era muntu ki gw'omanyi olina gw'omanyi eyafiiridde mu muliro guno? Kituufu kiri nti bangi besaswala nakumenyera kuba abasinga bonna adde emikono gyaffe nga tukola nabaawo ku stage. Bagambye nti abamu ku babodaboda ekimotoka kino bwe kibadde kijja ate ne badduka eno maybe okujja okwefunako ku mafuta. Embeera yabadde etya? Era nga bw'obimanyi kina bw'obeera ggwe ekino kigudde ku stage yammwe agudde awo ababaddewo abamu abadduka sobola okufuna ku byendola naye nga era bw'omanya embeera yonna abasinye basinye abagenze bagenze era n'abalufiiriddemu balufiiriddemu balinga bameka omuwendo gw'omanyiiko b'ogamba nti kati nga bannaffe mmanyiiko ndowooza nga bana abala bali mu malwaliro nze nga kitalo nnyo sebo amanya bakuyitaani si Joseph embeera yabadde etya kale nze nange nabadde walako nagenza okutuuka ng'embeera bamaze n'okuzikiza omuliro wano saagirabye nnyo okusinga esebo naye gwe tolinayo b'eŋŋanda w'abantu b'omanyi abaafiiriddemu waliwo abafudde abawala waliwo omuwala wano asiika kipusi waliwo omuvubuka wano omukazi abayimba mu mataka batikka takisi naye yayokeddwa omuliro asuubira okuba nga yafudde mbesebo kakati nga nkyayongera okubalaga embeera nga bweri waliwo ensonga enkulu gyenyinza okubuulirako ku mulabi waffe atulaba ku Sol TV wano we tuli waliwoko ku ssundiro ly'amafuta eriri kumpi ne wano emotoka we yagudde angenda kubanga ndibalagako baliyita Nesta Kigogwa wano bwoba oyitawo era abantu abasinga be balabye ka vidiyo akabadde katambula ng'omuliro gwaka gubadde gulabikira ddala ng'oyinza okulowooza eryo essundiro ly'amafuta erya Nesta lyakuta omuliro naye Katonda yawonyeza abantu bangi nnyo wadde waliwo bangi abagenze kuba singa omuliro guno gwasobodde okuba nga gutuuka ku liri essundiro ly'amafuta olwa tanka ez'amafuta eziri wansi zo zandibadde zibuuka waggulu olwa puresha y'amafuta ate osanga kino ekyalo kyonna kyandibadde ate kisaanawo ne kiggwawo era eryo essundiro ly'amafuta buli atuuka wano agamba nti Katonda yawonyeza abantu kubanga gano amayumba gonna agakolera wano gonna bizinesi eziri wano zonna abantu abakoleramu n'abalala bonna osanga bandigenze era abantu abakolera ku sayidi ey'ekyengulu bo tebafunyemu kukosebwa nnyo okw'amaanyi naye
abantu abakolera ku side eyenechemanga motoka eno yagwiridde abantu abaddeyo ne bizinesi zaabwe bonna be basinze okubanga bakosebwa era nga ne kati bangi bakyali wano balindiridde wadde n'amayumba agamu gakyali maggale oba oli abantu abamu bamanyi kufiira munda olw'ekiziriro ky'omukka ogwo oguba gujja ate nga n'ab'ebyokwerinda ne security nayo weeri kyova olaba bataddewo wano koyinza okuyita security seal nti abantu abandyagadde okuyingira mu mayumba gaabwe okunoonyamu ku bantu baabwe security erina okusooka yesooka kutuuka mu kifo ekyo neyongera okubanga yekenenya naye nga abantu abakyali wano bangi okubanga banoonyako ku bantu baabwe abatanaba kubanga balabika. Njagala kutambulamuko eri wansi nsobole okuba mbalagako ku mayumba agabaddemu abantu ng'ogyeko gano agali wano ku kkubo kubanga abantu buli lunaku buli dakiika bagenda maaso n'okubanga beeyongera wano okubanga beetegereza oba oli awo bayinza okubaako information gye bafuna ekwata naddala ku bantu baabwe abagiridde mu muliro guno bwenga bogenda maaso n'okubanga atulaba ku Soul TV. Embeera tesanyusaako wadde n'akatono, abantu bali mu kiyongobero, abantu bafiiriddwako bizinesi zaabwe saako n'okubanga bafiirwa abantu baabwe bagenda maaso n'okubanga tulaba eno gye tusinzidde era ebayita Kigogwa wano ku luguudo olugenda wali Bombo enjege eno weyagudde. Kyemba njagala kubanga nkutambuzamuko waliwo ebintu ebimu ebyasobodde okubanga wadde biwona wadde nga omuliro gukyakute muba tunulira wano waliwo hardware ebaddewo era munda basobodde okubanga bagigulawo ng'ebintu ebimu munda byo bikyalimu ebisobodde okubanga bitasibwa naye nga omuntu abantu abadde bakolerawo bonna bulamu bwagezi. Kino kizimbe kyembadde nkugamba nti kino essaawa yonna kisuubira okubanga kiika kubanga badde bakikoonako bwe bati ng'olaba nga kinyeenya. Kakati bw'otunulira wano ndakusaba wa kamera nga agenda kuyimirira wano azuminge wano abalageko ku mayumba agali eno munda straight osobole okubanga olaba ekifaananyi kyo nga bwe kiri nti omuliro gwabadde gubuukira ddala mu bbanga ne gubuuka gano amayumba agali wano ne gutambulira ddala paka eri munda era nga ge amayumba agogenda maaso n'okubanga olaba gwali ku Soul TV nti abantu abasinga abadde bali eri mu mayumba emabega nga tebamanyi ki ekigenda kubeera eno mu maaso y'ensonga lwaki oba otunulira eno wayononese ennyo naye ate neeri wansi emanga nawo wasobodde okubanga wonooneka. Eno embeera kandawo bansobola okutambulamuko nsobola okubanga mbalaga ko ku mbeera eno gwagenda maaso n'okubanga atulaba ku Soul TV mbakusigireko ku kifaananyi asobole okubanga mbalagako ku nnyumba eziri eno wansi mbalageko omuliro engeri gye gwatambuddemu ne gusobola okubanga gutuuka ku mayumba agali eno wansi. Naffe wano tuyitawo ku supiidi kubanga bwe mbagambye nti ekizimbe kisobola okubanga ate kigwa olwakuba nti enjege eno bweyatuukidde ate ebizimbe bino ga byolabagana omatofaali ge mulaba onoowona ne wano wootuuka owulira nti heat oba ogiwulira nti amatofaali gagenda maaso gwokya era nga abantu abasinga tebasobodde kubanga bafuna access kweno naye wano wenjagala okutambulira ddala mbalageko amayumba gano gonna paka okukkirira eno wansi eno ye trench oba guno gwe mwala gwe mbadde ngenda maaso n'okubanga mbalaga gwali ku Soul TV nti amafuta bwe gayise bwegati ne gayitira wano mu mwala paka okukkirira eno wansi era gano amayumba gonna gayidde. Kakati bw'otambulako ku supiidi mbalageko eno abantu abamu ababadde eno wembadde mbagambira bwagenda maaso n'okubanga atulabako ku Soul TV ebintu byabwe byonna byayononese era nga bw'oba otunulira wano ng'eno ennyumba for example eno yabadde nga erimu computers n'ebintu ebirala byonna byayononese. Abantu abadde balina ebintu eby'omu nnyumba wano gwagenda maaso n'okubanga tulaba nabyo bibino byonna byayononese. Naye ate waliwo chance ey'abantu abasobodde okubanga nga wadde tebabaddemu nga bagenze kukola era amayumba gabego at least eno kukyaliko ku mabaati n'enzigi n'ebintu ebirala naye side eri eyasinze okubanga eyononeka mpozi kambalage kwene ennyumba nga bwe badde olaba tugenda kubalaga ku kiri ekituli nti abantu abadde balwana ne poliisi erwana n'amagye okulaba nga bataasa nga kye balina okukola kwe kufuna oba ennyondo oba ki basobole okubanga bakoona amayumba agamu okubanga babaako bye bataasa oba oli awo bayinza okubamu omuntu nga yeebase basobole okubanga bamutaasa era wano ndowooza we wali ekituli ekinene ekiyinza okujjayo ekifaananyi kubanga wano bakulaga n'ekitanda kikyalimu munda n'ebintu ebirala ebyayononese era ng'embeera eno nekati kikyali kiyongobero ky'amaanyi mu kitundu kino eky'Ekigogwa wagenda amaaso n'okubanga atulaba ku Soul TV. Tulinze ab'ebyokwerinda
Poliisi ejja kubanga evaayo esobole okubanga etuwera omuwendo ogw'abantu abasobodde okubanga bafiira mu njege eno, naye nga currently tukyalina ripooti eyayogeddwa omwogezi wa poliisi ku CPS omukulu Patrick Onyango, n'ategeeza nti at least kuzabadde ssaawa 3 ez'olweggulaawo ekiro ku mawulire, n'ategeeza nti bakakonfaminga abantu 11, naye ate ekiro kyonna abantu babadde batwalibwa mu malwaliro ebombo ekiruddu emulago nga bongera okwekenneenya embeera, naye nga omuwendo gwo essaawa yonna guyinza okubanga gweyongera. Kanjogereko noono omwami gwe nsanze wano atubuulire ssebo nga kitalo nnyo ssebo. Amanya go ssebo bakuyitaani? Amanya gange Wamboga Dennis. Embeera eno ebaleeta ate gwe ng'otudde wano kuba waliwo abasuze wano, gw'omu ku basuze wano oba? Nze omu ku bajiiriddwa ebintu byabwe mu nnyumba. Twasobodde okugezaako nga kisoboka ne kitulemalira. Omuliro gwo gwabadde gw'amaanyi. Kuba gwatwaliddemu abantu bangi abafiidde n'ebintu byaffe okutuuka okwonooneka. Waliwo abantu b'omanyi kuba kati ekiriwo abantu abamu tebamanyi n'abantu babwe bwe bali, abamu bateebereza okuba bafiiriddemu, abalala nga bakyaliwo. Abantu abasinga tubanoonyeza, abamu batubuze. Mu malwaliro tugezezaako okunoonya, tetumanyi wabe bamu ku basiiririddewo awo. Ebbombo batuuseyo tebalabika. Bagezezaako okugenda emulago tebalabika. Tetumanyi kituufu ki ekiriwo kwabo abaabuze. Abasiiririddewo nabo tetunalirwa kumanya. Kujjako omukyalo ne yakasisiddwa ono nti ye yafiiriddewo n'abaana be 3 mu nnyumba. Kitalo ddala. Kale atulaba ku Soul TV, njagala nsembayo wano n'ennyumba eyabaddemu eyayidde, naye ate nga abantu ababadde basulamu bo babadde bagenze kukola, naye bw'onookirabawo nawe ojja kuba weewuunya nti Katonda alina amaanyi, kubanga omuliro wano we gwayise era nga ne gukkirira paka eno wansi, amayumba gonna ne gajja, naye twagenza okubuuza wano naddala abantu abadde babeeramu ne batutegeeza nti babadde bagenze kukola, era nga bwe mala kubalaga kwene ennyumba nja kubanga nkomawo eyo, ebisingako ngenda kubanga mbibalaga mu mawulire gaffe. Njagala kubalagira ddala wano wenyini ndowooza wagenda okugjayo ekifaananyi ekirungi, wagenda maaso n'okubanga atulaba ku Soul TV. Kati weewano nti omuliro gwajjire ddala eno emabega ne gukwata wano gana amatooke mugalaba, ennyumba mugiraba, kati okuva ku kimotoka eri waggulu bwe mba nsobola okusiigira ekifaananyi, wagenda maaso n'okubanga atulaba okuva wali ku main road okutuuka eno nnyinza okuba nakatambulako kilometers nga 3 eno wendi. So kati omuliro gwatambulidde ddala ne gukira eno wansi meters nga 3 wano, meters nga 3, naye ate gugendera ddala meters nga 6 okweyongera yero wansi, kubanga gwadde gufollowinga guno omwala. Kati gegana amayumba gembadde njagala okubalaga nti omuliro gwayise wano ne gukwata wano. Yes, gona gwolaba wano mafuta bwe gabadde gatambula paka nga gatambulira ku muliro ogwa waggulu paka okukirira okutuuka eno yonna, era wano mba wakutambula nyinza okutambula paka obudde ne bugenda, naye nga speed eyo yembeera eriwo, ebyokwerinda byeyongera buli dakiika, n'abantu abakyanoonya abantu baabwe bagenda maaso n'okubanga beeyongera. Nkoze ne mubiru, njagala munzikirize mu kiseera kino ekifaananyi kibasiigidde sobole okubanga nzerayo mu studio naffe ngero okubanga tusaasira abantu bonna abafiiridde mu njege eno ey'omuliro. Naye nga ekizibu ekisinga espeed okusinziira ku kunoonyereza sofa okuliwo, n'amafuta nago mu Uganda nago geeyongedde obungi, nti osanga petrol station ng'eri ku left opposite waliwo endala, ate nga gali mu business centers, singa abaawo enjega yonna ate kiba kigenda kubanga kikosa abantu. Kanzere mu studio mugende maaso n'okubanga muweereza. Sigadde Godfrey, tumwebaze nga ndi eno ekigogwa.